Kyagulanyi candidate yali asinzaako obululu yali abasinga abo bonna omukaaga ye yagamba tajagenda mu kooti era teyagenda kubanga luli olwasooka yagenda mu kooti y'abantu yagenda mu kooti omusango naye n'agugjayo n'agamba agenze mu y'abantu n'agutwala mu bantu kati yagututte bweru ogambye uti ogambye yagenze yawaabye yabadde mu summit y'emu Geneva n'awaabira mu M7 ng'amuwaabira mu bazungu ne abakungu n'agamba babateekeko envumbo sanctions so yawaabye bweru ku luno yawaabye bweru naye simanyi oba yawaabye ng'ennaku simanyi akalulu be kaggwa wayitawo ennaku mmeka bagambe nti kati wakyali agenda mu kooti oba nakati omuntu asobola okugenda akalulu ka president kubanga balina ennaku ze bakawa basobole okuddamu okulonda bwe kaba kasaziddwamu waliwo ennaku ze bawa anti ebiba bya kooti yafande tewanti yagenze mu kooti yagenzeewo mu lukuŋŋaana gye yawaabidde yagenze mu lukuŋŋaana olw'eddembe ly'obuntu ne demokrasiya yasinzire n'awaaba well afande still talking akalulu twalaba incident eyali ebutambala honorable Mwanga Kivumbi yes omusango guli mu kooti tuyinza obutagenda mu nnyo naye president bwe yali erwakitula nga ayogera ng'akalulu kakaggwa nga naga nti waaliwo ebigendererwa ebibi ebyabamu ku bali ku oluvuganya gavumenti we batawangula bakole effujjo abantu 7 ebutambala bakubibwa amasasi ne bafa Mwanga n'akwatibwa twalaba basically that bino nga biraliikiriza omanyi ebyobufuzi bya wano ebyobukulembeze bya wano abantu babiyingizaamu nnyo okwagala okozesa obuyaayi nga obuntu bulamu nga kwegamba waliwo kino ekigambo ekigamba nti oba kufa kanfe ekigambo ky'okutikka abantu abagenda okukola effujjo mu bitundu abatazaalibwa katugambe kankuwa example ng'eyali Arua kubanga abantu bonna abafuna ebizibu Arua tebaali beeyo tebaali ba Arua era kyova olaba nti Arua yawadde President Museveni akalulu ku luno kubanga beewuunya nnyo okulaba ebyagwa Arua ng'abantu si baayo okuva e Kampala okutuuka Arua ziri 3 million amanyanga kilometers 315 no si kilometers mailo zenzimanyi mu mailo 315 okuyingira Arua town Arua city okuva e Kampala naye abantu bagenda Arua ne bakolera effujjo ebyo bakola kati ebyobufuzi bya wano tuyina okubikyusa era nandirowoozezza nti emyaka gino 5 gibeeremu okukyusa ebyobufuzi bya wano ebifuuse ebyobuyaaye eby'abantu oba kufa afe naye ng'ayiseewo tulina okubikyusa mu buli ngeri yonna mu kino ekisanja eky'emyaka 5 okusomba abantu tufubenga bwe tusobola okulaba nti tujjawo embeera y'ettima embeera y'okulowooza nti gundi afadhali kafe naye ng'omutira kantu akatono ennyo nze nteekwa buteekwa okuwangula ng'ojja mu kalulu nga gw'oteekwa buteekwa ebintu bino tulina okubikyusa okuddayo mu buntu oba abantu babatwala kyankwanzi oba ekyankwanzi eri very expensive wabeerewo okutambula magombolola ku magombolola nga twogera okulaba nti tuzaayo eggwanga lino mu buntu byebyali ebutambala kwegamba baatwala abantu okugenda kwegamba omuntu bwe yalabanga okuyitawo kwe takyakulina takyalina ssuubi abantu takyabalina mu ssuubi nti bajja muwa kati bali balina okutwalayo abantu ababakaka okukola ekintu oba tebakikoze bo bakikole bakole effujjo lyonna still ko katono nnyo egeno ojja kukkiriza kaliko ebintu bingi tukonye ku katono ku Mwami Kyagulanyi you need to tell me kyayogerako ekyenvumbo okyogerako kyenvumbo okuteekebwa ku abakulembeze mu gavumenti ne security wano munda mu ggwanga ekyo ekintu kize kikolebwa abantu beesize nnyo amawanga ag'ebweru okusinga eggwanga lyabwe
kwegamba envumbo zino zikosa omuntu ayinza okuloza nti envumbo ekosa Nalweyiso ng'omuntu oba ekosa Yoweri Museveni ng'omuntu oba kiki kubanga omuntu bwayogera ku nvumbo waliwo envumbo egaana nze okutambula okugenda mu America okugenda okugenda eyo tekwata ku bannayuganda kosa muntu sekino mpozi kati nga Yoweri Museveni amanyi okutambula ogenda mu mawanga ag'ebweru okusaka okusimanya okuleeta ba investor okola ki ekyo kiyinza okubanga naye kati nganze okunteekako envumbo n'oŋŋamba nti tewali kufuluma nsalo za Uganda nze mbeerawo wano mu Uganda ne buli kintu weekiri tewaliwo kyetaagisa naye waliwo ebikosa omuntu ogamba basibe kino basibe sente zino basibe biki ekyo kyekikosa bannayuganda okuviira ddala wansi okutuuka waggulu kati kiba kitegeeza nti ono omuntu ye takyalumirwa bannayuganda ye kyayagala kujja kuba kulembera oba mwagala oba temwagala naye nga Biblia yogera biri mu ensa kubanga ye yakugamba nti basinziire ku byali mu kalulu wano envumbo simanyi bagenda kusinziira nti basinziire kuwa President Museveni akalulu akanje ennyo nti ekyo kye baba basinziirako okuteeka ku bannayuganda envumbo simanyi nti oba kikola kiki nti yaga waliwo okubbira kungi mu kalulu waliwo naye ye uyu mwana wange oyo ojjukira maze n'ekisanja kiri namugamba nakino nembeera nga mugamba lwakuba tisamukubira simu kumugamba kintu kino namugamba Kyagulanyi tosobola kuwangula kalulu ka Uganda nga Uganda togirina ng'olinako paati nga gwe osazewo tosobola kutuula kino ekintu nze nkyogera tosobola kutuula n'obalamu abantu obutaba na magezi n'ogamba nze ngenda kukozesa ekitundu gundi okuwangula Uganda abo abeeyo ne baba tebampadde nze bwembeera n'abano nakimugamba tosobola kuwangula nga toyina Uganda tosobola kugamba bakubye akalulu kino ekintu tunakyogera tutya abantu bano abeesimbawo okusobola okukitegeera tosobola kugamba nti bakubye akalulu nga toyina bantu mu bitundu ebimu tekisoboka nga gwe kwegamba district ziri 146 ng'olinako 5 50 5 tosobola bane mugende mukole emirimu gyamwe Kyagulanyi bamuwangula kubanga nze eyatambula ate ne butatambula buno kubanga senga abantu bali batambula waliwo gye wagendanga nga tebamanyi abantu beyo nga tebamanyi na kumanya nti eriyo omuntu omulala yeesimbyewo nga bamanyi Mwami Museveni yekka tosobola abantu baleme kulowooza nti abantu basirumbu abantu bajja kubeera bagambe tuwulirayo omwana eyo ye Kyagulanyi president wa ghetto nga tobatuuseemu Bobi Wine ayina omukyalo omulungi ennyo nti kakati gwe ne basinzira ku ekyo ne bakuwa akalulu tekisoboka nze njagala okutegeeza akalulu ka bulijjo k'emabega kabaddenga webaka mutima ne gukuba ddu akalulu bayinza naye akaluno afande ogenze nnyo olwe tubaddengamu waliwo obadde ng'otuuka nga neha obaddewo emabega omusajja tatunyeenya naye kano konna kalabirawo nga nebaka nendoota n'okulota n'enfuluta n'okufuluta temwalina kutya wadde tekwaliwo ate oyo presidential candidate abantu BMP bagenda ne balowooza kagamba bakwata ekyo ekigamba nti wano mu central balina okufuna ne bamubonyabonya nabagamba wano ne bagamba mu security yembonyabonya bamubonyabonya nga okumutampingako waya z'amasanyalaze buli omu ng'ayagala ajje mu constituency ye atambule byalo ku byalo kati tosobola kutambuza presidential candidate ng'alina Uganda yonna noyagala atambule kyalo ku kyalo ng'ali mu Buganda ku kyalo ng'eriyo Arua nga naye alina okutambula kizibu kizibu nnyo
nze mbadde ndowooza nti mutabani wange yandivuddeyo naye kuba mu kifuba ensonyi aleme zifuula bagamba bati ensonyi azifudde aleke kuzifuula busungu aveeyo akole emirimu gye anoonye akalulu akaddako 2-3 adda kano akasiibule kano bamuwangula bubi nnyo kati olaba nga mutabani wange Nandala Mafaabi ye bwe yabeera mu palamenti ye n'abeera mu Bugisu mu Cooperative Union oba nalowooza nti eyo ye Uganda oba essuubi ekirowoozo yakifuna ddi nti ajje mu FD eyo yali FDC eyakanukiza Besigye kati anti Besigye yavaayo dda naye nga yeeyo Besigye yavaayo n'agenda mu PFF eno yenkadde Nandala gyali anti eno yaga nti Mwami Museveni yaleetayo omusimbi mu FDC ye n'akita ani yagamba Besigye yaga nti eno mu FDC enkadde gundi eyakyonoona ani waliwo yakyonoona eyo mu FDC eyagamba nti babawa sente nti oba nezikolebwa zitya oba ne bazigaba ayina ekintu kyayo yali Nandala ye yayogera sisemuju naye kati FDC enkadde kati naye yavaayo oluvannyuma n'agenda n'ajjayo empapula n'agamba yeesimbyewo ng'ayagala bwa president si bwe byatyo bye babikola Uganda olina okuba nayo n'okuba ng'ogirina so mbano bonna Mwami Museveni yalina Uganda ye yagirina bano nga ekibi bavumirira buli kintu kyonna nga tewaliwo kye bagamba nti kinakikozeeko bulungi kati buli kintu kyonna kyonna baali bakivumirira ate ekintu ky'ovumirira kitegere kiri ku kyalo abantu bakiraba abantu bakiraba oyogedde ku babaka ba parliament ku mulundi guno NRM era mwakoze bulungi ku babaka ba parliament ne mu Buganda kisooka ebimu ku bye observinze Mwami Museveni kaluka 2021 Buganda yamuyita myaganya gy'engalo ku luno yabadde nayo yeyongeddeko support then nemba bakeera Kampala yonna ina bakaba parliament 10 NRM yafunyeeko 3 ne mu kalulu kali bonna baali opposition yafunyeeko 3 yafunyeeko 3 ku 10 yafunye minister Minsa Kabanda Kampala Central nefuna wa mutabani wange chairman w'NRM no yafunye oyina omukyala Kawempe South si oyo yawangudde mutabani wange chairman w'NRM atakyali atenga wa Nuupu era basigala bamuyita chairman Nyanzi era chairman talifunirangako mu Nuupu DNRM Nyanzi wa NRM chairman ekyo kigambo chairman Nyanzi NRM myaka n'emyaka yali chairman w'NRM anti government chairman wa NRM bamuyita batya nze mpulira bamuyita chairman Nyanzi nangera we muyita chairman kati abadde ate chairman wo NRM Munupu yalina ekifo nga kimuyisa chairman ekigambo chairman NRM so kati era abantu ku luno kye bava bagamba nti akati wono flag bearer ono independent Nyanzi yali independent wa NRM leaning pande yasala de deal yagenda wadirinya lyasiga nasigaza ekigambo chairman era gye yali chairman bo bamanyi nga chairman w'NRM Nyanzi so omukyala Madina Nsereko ya owa NRM yes flag bearer ya wangula independent leaning NRM leaning chairman Nyanzi mubadde mumanyi nze kasita yasigala nga bamuyita chairman Nyanzi kubanga nze chairman wange oyo mumanyi w'NRM wano Nakasero oba Nakasero si kyajjukira bulungi chairman Nyanzi NRM eyo nayo na NRM kati ogambye Madina Nsereko Minsa Kabanda Honorable ne Ruhindi Nakawa East tewaliwo bagenze mu kooti okay so far awo wetuli akalulu kali bonna baali ba opposition ng'ojja Nsereko naye Nsereko naye yali independent mu Kampala Central yali independent so akabonero akalaga nti temwakoze bulungi kuba president bwokka baruso ne kuba bakaba parliament
era parliament mwazzemu ne mujjeddiza nga NRM ababaka abasinga bammwe kino kiraga ki? Kiraga NRM byekoledde abantu. Kiraga NRM byekoledde abantu ate kiraga nti abantu basobola okutegeera omuntu omulungi n'omubi basobola okubaawula. Naye kiraga NRM byekoledde abantu naye ate balina okwongeramu ennyo amaanyi naddala NRM bwe baba nga bayisemu bwe bati ku luno balondoola ebintu by'abantu. MP londoola ebintu by'abantu. Tobeera bubezi na kitiibwa, tobeera bubezi na bugombe ku mmotoka. Ndi MP bitiibwa. Naye okulondoola ebintu by'abantu. Sigamenti gendo babuuze, sigamenti gendo oziike. Abantu balowoleza nnyo mu kuziika nga gyobeera nti tulina okufa olw'okuba nga tulina okufa kati ne babeera nga balowoleza mu kuziika okuweereza amabugo 10,000 buli mufu afudde. Naye abantu bano balina ebintu ebirala gavumenti byetwala bye batafuna. Genda obirondoola abantu bye beddizanga family. Yes. Enteekateeka za gavumenti nazo zirondoole. Bazirondoole. Makati babo bangi bafunye omukisa bangi bazze bangi bazirondoole beegatte. Ababaka ekigambo ky'obuteegatta nakyo omanyi ate n'ekintu ekirala ekireese obuzibu kye kigambo kino eky'obwa minisita. Kwegamba abantu babeeraawo ne batayagaliza balala kujja nti kubanga ate bwanajja ate obwa minisita bwange bayinza obuwoono ne beerwanyisa bokka na bokka. Naye senga district yeegatta ab'NRM ne batandika okukyalagana nga bagenda wamu kitole okulaba ebintu bya gavumenti bwe bitambula. Kijja kuba kirungi nnyo. Okay, good. Afande tuli mu kutya. Bannakampala ne bannayuganda bali mu kweraliikirira olw'obumenyi bw'amateeka obukudde ejjembe mu Kampala. Ennaku zino kizibu nze nange ndi victim. Emabegakaawo doza weeks nga 2 olabye n'essimu yange empya. Naye weeks nga 2 awo mu jam emmotoka endabiro nali nzisizza bwenti misana taziweddeeyo nga zikomanga wano. Basajja ne bajja mu jam misana onaali eno bayimiridde nga bali relaxed nga balina ekyambe ne banteeka onagamba buli kimu kyonna kyennina era kyennakola nalina akasente kange katonotono awo wano n'essimu yange ne batwala. Nalina akasente ko katonotono mitwalo nga 2 omanye bwe bw'obyogera abantu baga kungwalimba 2 nga agajjeewa ate amala n'agakungwalimba bamubyeko nga bukadde 2 ne bakatwala abantu kati bajja na misana mu bizimbe walaba akatandika lya fande. Kyensaba bino byonna njagala kubigatta abantu tubeegayiridde ku luno twagala kuyingira mu kintu kino eky'abantu bano abafuuse ekizibu temukiyingizamu byabufuzi. Tojja kweyimirira muntu gwe tukutte n'akambe nga ayagala okufumita omuntu kubanga yali campaign manager wo. Tugenda kukiyingiramu naye tulina okukiyingiramu nga tuli ne banayinki tubeegayiridde mu twegatteko. Temuddamu ebyo byogamba nti omanyi baagobya abantu ku nguudo kati obubbi bugenda kweyongera. Nedda, tulina okutereeza ekibuga naye mu buli ngeri yonna tugenda kuyingira mu bumenyi bw'amateeka buno abantu baleme kugamba mbu olw'okubanga ebbula ly'emirimu abantu olunabakwata ebbula ly'emirimu lyerireese obuzibu katutereeze eby'emirimu nga tumaze okujjawo enkola eno eyeeriwo. Babijjemu obyobufuzi abantu bayingiza nnyo mu buli kintu ne bakiyingizamu ebyobufuzi. Kati bagenda kuyingizamu ebyobufuzi bayingizeemu nti olw'okubanga bajja abantu obubbi bubaddewo nga wadde abantu bakyali nga bali ku luguudo bubadde bwe buli. Tugenda kukirwanyisa naye banayinki tetusobola kulwanyisa kintu kyonna nga tetuli ne banayinki. Banayinki be bamanyi abantu bano be bamanyi obumondo. Siku ne poliisi nayo tugisaba teddamu bino ebyogamba bakufumitiddewa ku paaka oyo kungu yatera okubbiraawo nga mukimanyi n'okimanya. Tubeegayiridde aba security mwenna tulina okumalawo ekintu kino. Buli wa security yegatte ku banayinki ne banayinki begatte ku ba security tumalewo. Kampala fuke Kampala. Abasajja balina obuvumu. Basajja bajja n'ebijambiya luli kugwa niyo kimanyi nti n'ekibuga London
sawa emwe yekiro bakufumita bakubuza abadde okola ki mu kibuga kusaawa emu naye wano tugenda kukirwanyisa so naffe tulina role gye tulina okuzanya nga banayinki okutubuulira kubanga obubondo buno babumanyi wa gye buli kubanga security kigibeera kizibu nnyo okutegeera obubondo buno naye babumanyi abakeera okuzanya matatu abakeera okuzanya matatu yekyanisi ludo ebyo byonna omweso oluvannyuma ne bafubutuka ku mweso ne bagenda ne bafumita abantu sigamba nti okuzanya omweso kibi naye waliwo ebintu ebirina okukolebwa mu budde bwabyo okay wabale nnyo embeera mbi nnyo ekyenkanidde oba security ekyaginywezezza security ekyaginywezezza ate tukyagenda mu maaso njagala n'okwebaza abakkiriza ne bava ku nguudo abadde bakulira ku nguudo njagala kubebaza abakkiriza ne bavaako naye njagala n'ababajjeeko bafune ekyo ekigambo kubanga abantu baga mubajja ku nguudo mulina obafunira mubateeka nga bwe babafunira naye balina okuva ku nguudo afande okiwagidde nkiwagira kubanga teriyo kibuga kyonna kifaanana nga kino tekiriyo naye bakomawo batya mubajjako ne mubakomyawo ne mubajjako ne bakomawo ebyobufuzi tova owulya nze nali mpakanyanya ekyokulonda mu Kampala nga ngamba tumale emyaka 5 tutereze ekibuga tuyite abantu bajje baddemu okulonda naye bapointinge bwapointinzi nti General Race tukuwadde Kampala tukuwadde emyezi 6 ng'ogiterezeza oba tukuwadde omwaka yes Kampala aterere nene Idi njagala kumwebaza omukyalo Sharif Abuzeki njagala kumwebaza okubanga abadde muvumu natateekawo butiiti ate awuliriza bwomukubira awuliriza mukyalo Abuzeki wow webali waliwo bokubira waliwo ba Idi abamu omukubira n'omugamba ku kaleerwe nakubuza kaleerwe eririddawo nga tamanyi nawe bakubiri nga tamanyiwo kati bana abakaaba baga nti bali mukolajanira President Museveni ensonga eno agitunulemu babawe ebbanga eriwera bave ku makubo bali bawadda sandi kisembye era nze ne unyamba mobilizing abantu kati ate nababa mobilizing babeera mu bibuga ebinene ne bakyalayo okko ne bagenda UK ne bagenda America ne bagenda Dubai ne bagenda Qatar ne bagenda ye lwaki ntwale eyo ne bagenda Nairobi ne bagenda Rwanda ne bagenda Dar es Salaam ne bakomawo ne batendereza ne bajja ne ku radio naye n'okwata kuba mu Kampala n'owulira ebigambo kati twagala ng'atendereza ekibuga ekituliraanye yagamba tokola kino katulo kitufu kye twagala kiki ebyo nga bikyali awo mutabani wange bamwanye nanze Lukwago omuwulizaako wanja fande omwala gwange gwenzimba wetuzimba ne hamu ate njagala amala ogwo akwate n'emirala owekitiibwa Haj Shamis Kigundu oyagala amale guno akwate omulala naye ekibuga kyalabise bulungi oba akwate ku birala ebikyabulamu kati olaba ngoyo yandibadde meya wa Kampala Hamis Kigundu entumwa emyaka 5 nti Hamis Kigundu gwe meya wa Kampala anaafuuka mulungi omu kubanga ayina byakozeeko ate mu buvumu ekyamazima omwala gulabika bulungi ebizimbe byazimbye ekyo ekizimbe ekyo basajja nga bamulwana Lukwago naye natunulidde ebizimbe omwana oyo okumanya ali patriot Hamis nakivubo oyo balwanyisa hamu ku nakivubo nalemerako nagamba njagala nkulakulana kakati baagala linnya owulira omuntu ng'akaaba n'agamba erinnya lyaffe oba baliyita batya ng'olye kati akaabira linnya awo wetutuuse biri twabivaako dda ye afande walabye ku mwalo ogwe ng'egye gufaanana mu kati saawe ekizimbe sinakyo kankulageko wano kuba nze nayiseeyo era oba kyalukwago nedda hamu kino kyazimbyewo mbadde manyi oba kyalukwago Lukwago yawakanya kino ng'ayagala kuteekawo ki wasigale nga wali open nga wabadde nga wamunyumira naye n'okuwunyamu naye tewakyawunya tewasobola kuba kati amazzi gayiteeyo wansi yaterezezaawo bulungi nnyo tosobola nakumanya nti waliwo n'omwala n'ebweru Adamu n'ebweru bwe watu buwali abantu bano gye bagenda ne beeyagalira ne bamalayo omwezi ne bamalayo weeks 2
bwe wati wali amazzi gai tolaba ku myala emyala togirabako gye giri. So ogambye mu kusinza ku byakoze ne byakola yasaanye okuba meya wa Kampala kuba alina okuwulisibwa alina vision nga tete tumuwana musaala kubanga sirooza nti ajja tusaba omusaala olabi nabikola tewali kye tumuwadde. Nze ndowooza singa twamu obwa meya myaka 5 n'amala tuterereza n'atuyita. Kati eri buliji ey'Ejjinja teri waggulu w'amazzi. Era waggulu tuyitawo wansi mazzi. Kati lwaki twali twagala Kampala abeere oba atya simanyi. Lukwago ye biwakanyanga bino. Yayita bimanyi anti ye lawyer. Batugambye nti wali okuteekateeka okusaba kwabaddewo kwandi kulina okubeerawo naye nekutabeerawo olaga nti kakati gavumenti n'okusaba yatandise okuyingirira okulemesa naddala nga basabira Dr. Besigye. Naye nze bannayuganda ate ekisinga okuluma nti bannayuganda abategeevu ate bannayuganda abamu nga boogera ne President Museveni naye obanga banoonya kubalaba oba kipopularity okwegula eri bannayuganda omuntu nakola ekintu naye nga si kyaliko naye nga anoonya kwegula kumuwaana kwegamba abantu ndoza kwegamba simanyi kyova olaba nti abantu bagenda ku mufu ne beerabira omufu ne batandika okwogera ebyobufuzi ne bamuwa akazindaalo nayogera byabufuzi byokka neerabira n'okugamba abantu nti nga kitalo okufiirwa taata wammwe oba kitalo okufiirwa maama wammwe nayogera byabufuzi n'amaliza nga agamba mundabiranga ddala ku mufu omufu omuntu yalwadde ali mu bulumi ne mulwaza nang'endako nga saagala agende munnabyabufuzi n'ajja n'agamba ne bamuwa akazindaalo n'ayogera byabufuzi byokka n'amaliriza nga agamba mundabiranga ddala n'akwasa microphone yagimuwadde n'atambula n'agenda nga n'okuziika taziise n'agenda ku mufu omulala eyafudde mu constituency eyo. Kati ekigambo kino ekyokugenda okusaba tetwandiganye okusaba naye babadde basaba ki ate ani yagambye nti gavumenti yabaddemu bakyanawunsinze nti gavumenti eyimiriza okusaba kubanga waliwo ebintu bingi nnyo agenda okusabisa kubanga nze ndaba n'oluusi nga tugenda okuziika omwawule oba faaza atwala ekitundu ekyo n'agamba ye tebamugambye omufuna abulako amukola ki amusabira okiwulidde ate si buli mufu nti bamusabira waliwo nga tosaba tuli ku buzibu fe abamu bw'ogaana okusaba oli bwana mukulu ayinza n'okugaana tebamanyi kyakiyo kati okusaba kuno kwasabibwa abagenda okusaba bababuulira nti tulina okusaba ng'ennaku z'omwezi bwe ziteera tujja baategeezaako bekikwata simanyi kubanga nze bw'ogamba nti gavumenti etuuse n'okuyimiriza okusaba waliwo ekirango kyonna ekyayise ku radio nga bagamba nti okusaba okwo bakugaanyi nze simanyi kyabaddewo. Mukyala Winnie Byanyima yabadde ng'ayogera naga nti Ssaabasumba yamuga nti nafunye ebbaluwa brother Simo okuva ew'omukulu naga nti lwaki Ssaabasumba si yayogedde lwaki teyayimiridde mu kereziya n'agamba bannange twandisabye naye bankubidde essimu okuva ew'omukulu lwaki Winnie Byanyima yagamba ye Winnie Byanyima omukulu tayogera naye ye bwe yayogedde naye yamugambye eki nga yajja mukubira essimu ku lwokusatu tulinde ku lwokusatu lwayiseewo ndoza bayogedde teyatubuulidde oba bayogedde alina okuva yatubuulire oba bayogedde oba tebayogedde ki kye bagambye. Okay, good. Ekisembayo afane fune ku bantu President twakava mu kalulu ate kati abantu abadde bavuganya bemutandise okwogereza nga muleete eno nalabye Honorable Nsibambi Honorable Latif Sebagala n'abalala bajjeeyo oluli ne basinkana omukulembeze w'eggwanga wayisewo Mbale aga mu butongole negase ku NRM
president yagenda mu kalulu nga president wa Uganda nakati president wa Uganda president omupya ajja kujja ng'ennaku z'omwezi 12 ogwokutaano okulayira kuwedde naye abo bannayuganda ate babadde baze mu State House. Munnayuganda yenna oba wa kibiina ky'oba talina kibiina akkirizibwa okuyingira mu State House. Era olaba buli lwebeerayo nti oba Thanksgiving oba bonna babayita abamu baganda buganya okujja babayita naye ne batajja. Kati na bano bagenda mu State House ya Uganda okusinkana president wa Uganda so si chairman wa NRM anti la wayisewo mbali nayingira NRM. Ndowooza kusinziira ku bigambo byayogedde mwerabidde mpozi ekigambo kya Dr. Besigye yagamba teweewangayo kugenda kusinkana muntu oyo maaso ku maaso nti ovaayo nga tuli kyekimu. Basi bambi ne banne balabika bavuddeyo nga si kyekimu oluvannyuma lw'okusinkana omukulu mu bigambo byayogedde oba byayogera then n'okusinziira ku bakandidates baabwe bali bawagira bye bakola biyinza okujjayo. In fact nsibambi olwavuddeyo n'avuga nti sooka nali manyi nti President Museveni mubi nesanga ku muntu mulungi nga President Museveni kimu ekyokwiraga nti abavuganya tetukyalina direction ffe twavadda ku mugendo tetulina bukulembeze tetutuulanga n'okwogera ku nsonga zaffe ng'abavuganya n'eggwanga tuli awo nakati ngenze mu NRM. Naye ng'omuntu lwaki togenda mu NRM ffe ekyokutuulaawo kati nga bwe balonda bagenda okwesimbawo ku kadi ya NUP ne bakwata oba bakwatanga Chinese mu balina ebibuuzo bye babuuzanga oba mu byali bya luzungu okugaba ticket ya NUP anti wali olina ogenda mu committee makisana ne bakubuuza ebibuuzo awo bw'obiyita then maxi nkaaga ku Uganda yabeerawo okuva mu mwaka ki ng'oddamu Uganda yafuna di independence ng'oddamu bw'obigwa nga tebakuwa kaadi kati nzabo sibanenya bwe bagenda okusinkana omukulembeze wa Uganda ebigambo byayogera abantu bangi bagamba nze nali simanyi nti ono omukulembeze bw'ati nze ntula ne President Museveni ate ye taliiko ow'ekitiibwa oba bonna bw'aba ayogera nammwe ababuulira ebigambo mwenna ebibakwatako